Ebbanga liwezenga obulwadde bwa Ebola bugaya abantu mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo kyokka nga bukyeyongera okusaasaana nga waliwo okutya tibwandiyingira mawanga galiraanye Congo okuli ne Uganda. Kati gavumenti ya Uganda ng'eyita minisitule y'ebyobulamu n'ebitongole okuli ekya Red Cross beeyita Uganda n'ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna batandise kaweefube okukebera buli ayingira eggwanga okuva e Congo era nga bataddewo ekifo okwekenneenya buli ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Wetwogerera ng'ekasese ku nsalo ya Uganda ne Congo ku byalo Mpondwe ne Bwera bamaze dde okuteekawo ebikozesebwa okuli eddagala nga buli ayingira mu Uganda asooka kunaaba mu ngalo n'okulinnya mu ddagala okutangira okuyingiza obulwadde bwa Ebola. Abasawo abeesabisa obulungi era balabiddwako nga bafuuyira eddagala mu kifo kyonna okukakasa nga tewali kawuka kaleeta bulwadde bwa Ebola wadde omuntu abuyina okuyingira nabo mu ggwanga. Ab'ekitongole kya Red Cross bagamba nti ku nsalo ya Bwera abantu abasoba mu 200 bayingira Uganda buli lunaku nga bayita mu bifo bino naye nga nabo beetegese okwanganga embeera. On market days they reach 450 or 420. Water is mixed with chlorine. Hand washing here. After hand washing they go for the foot bath, which is also after the hand washing. Then they go through the tent here for screening temperature. Ssaabawandiisi wa Red Cross Robert Kwesiga ategeeza nti emisinde Ebola gyasaasaanirako mu ggwanga lya Congo gyayiriire nga tebayinza kutuula butuuzi era kwe kusitukiramu okutangira obuzibu nga tebunnatuuka mu ggwanga. We don't only stop at detecting people who may be suspects, but also we have station ambulances here in Kasese, another one in Rubundubujo, that in case there is a suspect, these ambulances can be able to transport these suspects to these facilities for further screening and management. Ku ddwaliro lya Bwera wateereddwawo ekifo ekyenjawulo awajjanjabirwa buli muntu ateebereza okuba ne Ebola ng'omusawo akulira ebyobulamu mu kitundu kino Royce Kabyaha agambye nti baakafuna abantu 11 abateebereza okuba ne Ebola nga bonna baakebereddwa wabula ne kizuulibwa nga tebamuyina. But out of the 11 they have all been confirmed negative. We've not had any confirmed positive case of Ebola. We have only had suspects. Atulambuza ekifo kino n'atulambulira ne ku ngeri gye bakwatamu abalwadde n'abateeberezebwa okuba ne Ebola era n'agumya bannayuganda. So whatever they have come with inside this tent, when they improve they will not move out with any. We shall pack for them new things and we ban all what has been inside. So they don't even need to bring for them clothes or food. We provide for them here. And whatever they have used is burnt after. Kabyaha era alungamizza ku ngeri omuntu afudde Ebola gy'alina okukwatibwamu. When this person passes on, you need to call the relatives. They put on the PPE, you show them the body, and then they confirm that it is their relative. And after, you make them move out, not with the body. They go and doff, they go and undress. After undressing, then you take the body and we go and bury the body ourselves. David Sekayombya yakusakidde ggulo ku Lwabukedde TV.